check one two. Yes, okay, tugenda maso tenga tandika mutandisi sawa tugenda maso. Sagalo jisubwate na tugenda maso salongo jingo katandika mutandisa tenga tuliwa mwana mulezi Scorpion. Serious H Santiago Filimo tugenda maso sagala Sauli de Sategede Steve Kanale ngali ku screen nate tutandika mutansi kino kikomando Kenny Wright chani tandikwa sagala Sauli de Sategede Peter Nelson ku screen tugenda maso no yokubiri John Vargas tosanya musubwa entandikwa filimo egenda maso Carl Franklin kino kikomando kyabukede kye tutandise era kye tugenda nakyo maso Joy Zuchero Jeff ne Robert Frederick Beire ne Jim Moshi entandikwa filimo Eric Hani ne Achi Leo Johnny Gamboa Tonichi Ramoni da Salva entandikwa Justin Rodi entandikwa yewa mupali sagalo jisubwate na te Joy Bataka Vicky Anawo entandikwa filimo Edigato Vinalawo entandikwa filimo gena maso Charlie Matisone associate producer tugena maso entandikwa Carl Franklin ne MS Solomon Danny Gaglaso entandikwa yino Christopher Ala Santiago Chani tandikwa Sirio H Santiago nga director film etandise chikomando na stop chetandise na cho sakalo chisubwe komanda uliriza Chani tandikwa komanda uliriza alinda chibali ku luguudo lwa gali ya muka ene batega bomu eribu alinda nabo baliwe kijje abalaba batusedda balumbye dda Chani tandikwa chikomando na stop chetandise sasi ku sasi kino chikomando chabukedde Chani tandikwa tugenda maso bakomande bamaze dotuka mu kitundu why dakika 10 zetusigaza naye tugabanyeka satosa twafanda funeza funa nafe tufuneze tufune dala zebeza modoyi Chani tandikwa chikomando chetandise tuli wa Scorpion bano bamuntu nsolo bakola boka tandikwa filmu afande jeshide no chengede Meja Vadani nabagamu gene maso afande tewana bakirizibu kyonna tugene maso ofa mu bulume ofa Red Thor over now techina mutawana afande chiwede ofa ndautu Chani tandikwa tugene maso nagambye kino kikomando kyabukede tasika kongoliro leto tandise bamuntu sana bali batezedda waliwo ebyokulensera ebiretebwa wabulanga bya Vietnam abalinye ku fete basaze fafagana nabo chikomande kitali mu kasaniko Chani tandikwa muntu nsolo agenda okugira buli kimu akikola mangu oli yawuliriza ateze kutu ngawulire gali etuuse kati n'engombe etaddeko Chani tandikwa ebibinja bibiri naye nga bikulira meja ali omu Meja Vatan Chani tandikwa filmu yatugenda maso omu Vietnam asembete Saidi endala lyekulembera Kopolo bagenda okujukira okusibamu Saidi endala ekyana Saidi emba kimaliriza bakomale ne bayingira n'emmundu mu binyo bano mu America sikwadi ekulembeddwa Kopolo Chani tandikwa Kopolo yakulembedde ebiregera ne kubya Meja Vatan tandikwa filmu egenda maso tuli wa Scorpion konyo egenda maso emundu etandise kino kikomando na stop afanda duka afanda nairiba kumba nairiba afande bamulemerako ebyokulwanyisa bagenda okulaba basuuziza bakubye bubaya sana nnyo naye ebyokulwanyisa obusajja buno buleka bwagala tusaanyaawo afande natoloka afande kwa nini natoloka afande bamulina gwe kino ekibinja ky'abamuntu nsolo mwana kyekyo tukoze bano bakulemberwa Kopolo naye nga batwala Meja Vatan ali Saidi ndala namufuna ku radio Meja Vatan yakuleba muntu nsolo bano bamuntu nsolo baliddeyo aka Vietnam kamubafujjo oba muntu nsolo afande kyo tukikozeko nfa kati afande obuzibu bwalina gavumenti yamuwaddeyo amajamala agatali mu squadi ye naye nga bamuwa ebiragiro ebyenjawulo ekimuletedde olutalo mukalubirira
I copy. We're on our way. Hold tight. Mukimaliriza ekyo tukimaliza afande tujja tukuyambeko nfa. Afanda buliko? Muyisa mu bungi? Mubatabukidde? Ekyali tandikwa. Mubatabukidde? Meja Vadani talina kibinja kye. Bano bamuwadde akole nabo. Naye enkola gye bakolamu si yo gy'ayagala. Bazuka musajja bukalubi Meja Vadani basajja bakoze kyonna kyonna esoboka bamaliriza naye nga n'otera mukalubiriddemu yeetaaga obuyambi okuva mu basajja be bana basajja be bo bakoze kiba kimaze kyebalagiridde era ng'eggaali bagikubye n'afanda omu ne bamulyawo kati saa yagenda kulaba fanda ali ku ki balabye nga gye bamuyambamu egenda maaso tekyali ntandikwa egenda maaso tekyali ntandikwa Meja Vadani n'ekibinja kye Meja Vadani ekibinja kye kale ekyo kikoze omulimu naye amagye ge bamuwadde emundu gye bakuba si eyo gyamanyi bazuka ziringa bazuka ziringa bazuka batidde be bamuwadde batidde awa yafande abasajja badda nkubye ekikombolo batwaliseeyo oli mulalo aduya nakuja sisi tulina kusonga busanzo kamba afande kumukumundu tuzaamu emundu omutuzaamu emundu oli nsolo yakubirawo weewuwe kibi kimenya amateeka naye oli asose mutunuzaamu mundu omusirikale ategeera emundu wemutunuulizaamu omutegeera singa afuna kyansi wakuddiriza aziza omusango Meja akubye omu ku babe basajja be bakuba emundu basajja be batuuse bakuba kye bayita emundu basajja be bakuba kye bayita emundu batuuse basajja be Omuvietnam agenda okukola olutalo lukalubye leeta nange ndabe Jeno basajja badde balwanye bulungi nnyo Omuvietnam naye ogenda okulengera ng'ate babanunudde Abamerika abadde bayinyiddwa ku nfete omu akubiddwa musajja we afande genda bankubye bubi afande manyi kodi yafeeba muntu nsolo myapa na wezi eyenyiga esasi y'omu ku bajakisi bakulembera bwe yabadde asi Omuvietnam n'akyerabirako ndi bano Vadani yamanya Vadani ekibinja kye be bano bakuba emundu be bano basajja ba Meja Vadani bakuba kye bayita emundu baze ku rescue mission kununula mukama waabwe naye mu Vietnam asangiddwa ku siini yakinyonnyola babayiseewo awo Roger that. Head over to that fire base at Lang Me. We got Marines there under heavy fire. Hold steel out. Red door out. Overdone. Tugenda maaso kakati bagenda maaso n'okufuna ebiragiro ebirala nga Meja nga ntena kyalengedde tugendeko ku Lang Me katono nnyo ninga alengedde nga waliyo omuliro ogw'amaanyi tetugenda kwedikota tetunatuuka ku Lang Me. Lang Me yali ditachemu yali mu Vietnam makati wabula ng'alimu Abamerika yagala tetukola ensobi yonna tetugeza ne tulinya kwedikota tugende ku Lang Me nti afande kati togamba alina kopolo we asinga omwagala ennyo era ategera ennwana ye ne bajja ku katundu kano ka Lang Me. Lang Me Amerika yali asuusiddewo ebbanga ddene naye walengeddeyo Everfire n'agamba tugendeyo tulabe ekiriwo lwaki olwo Everfire alengedde omuliro nga mungi nnyo wali bamuntu so ne bagenda okutuuka ku Lang Me. Lang Me ng'omuduyi yagirumbye
bagenda okulaba kye bakoze Abamerika babasaanyizaawo ng'Omuvietnam yakoze olulumba super ne basanyawo buli mu Amerika yena eyabaddewo. Kati Major Vardan kunwana kyalwana ate alaba kino baba banafuyiza nnyo. Tugenda maaso. Ogenda okwetegereza nga ddala embeera si nnungi. Embeera si nnungi. Amerika babakubye nnyo. Tebalabayo wadde alaajana. Maiti njereere. Basajja ba Major Vardan kyokka ne balina okulipootinga ku headquarter. Genda okulaba nga kino si kya bbanga ddene n'ekyayi bamubalesezza. Yakwatira rediyo Kopolo. Cold Steel, this is Red Thor. Come in, over. Yingiraho ofa kiki? Place looks like a morgue. Afande wano weetaaga lutalo lwennyini. Afande kye baakoze baafuddewo kirala. Meja nti nkirabye. Vadani ndi nkirabye ekyo. Nina okusooka ngende ndipootinge ku headquarter ntwaleyo wano omusibe tulabe ekidirira. Okuddewo mu Vietnam. Dan. Vadan. He knows what Amanyi he's doing. kye tukola ate n'ekyakola muka. Find him. Muzuule. Eliminate him. Mukoleko ng'obiyinza bulagira. Kale n'alagira bulungi nnyo ekiddako. Yasinkanyenga omusajja no Vardan yeetaaga fafaagana naye. Era balagidde omukulu ali mu field agende maaso n'okola kyonna ekigenda maaso. Lieutenant General afunye ebiragiro okuva General w'oku ntikko ky'alina okukola. Genda osanyeewo Vardan. Bw'oba tose Vardan olutalo lwa Vietnam lutabuse wano sayidi gye tuliko. Kalalang Mei bano basimbye amakanda. Komando yamanyira kuba mundu bino ebyokusima kava tabimanyi. Hey, Chief. Mwana. Come here a minute, man. Soko gye mwana nze mbeera bino biba binkeeta. Vardan endaba muntu nsono naye bafujjo nnyo. Saakutegedde mu nzannya ey'amatatu gyo. Not to call me that. My name is Steel, all right? Ate mpita Steel. Saagala ompite Steve. For you. Little game, cut the cards, okay? Kaakati njagala ozannya amatatu bulungi nnyo tumaleko geemu. Mu kifo ky'osima kava bagenda maaso ali mu kumuzindutanyisa matatu. Nageeta onkuba. Tusooke tuzannyemu geemu wano wondya nga tukola ekirala. Bakomando abayaaya bawedde emirimu. Okiraba nti ekulidde. Buli lw'enkyanga gw'olya. Tunazanya geemu endala naye ng'omanja bumanja sirinaamu ssente kati. Baagala kye bayita omuzanya badde matatu ng'ebya kava bivuddeko. Wala kaddugalo yagala matatu. Why didn't they take the weapons? Kati oluvannyuma ennyo. Why didn't they blow the fuel? Vardan yasalawo n'aga abaana bano alina okusooka abayambeko. Kubanga Vardan ayagala nnyo amajeege. Are you thinking what I'm thinking? Kyendooza kye mulowooza. Ayagala okulumba oba tubulumbemu. Batono naye bazanyanga bamuntu nsolo. Bazanyawo ya kikomando. Tebeegayirira. We'll dig in here. Tulime wano. What do you mean we're gonna dig in here? Kikyetegeeza tulina okulima wano. You get away with your shit because we don't dig in. Afaana onsobedde gwe oŋŋamba tulime sitegera kyoliko. I do not want to die here. Saagala kufiira wano. Who said anything about dying, man? Kopolo kyeyogerako ekyokufa. Ani ayogedde ntugenda kufa. Once Colonel Poe finds out I'm here, he'll come to us. Agamba anabatafudde nakano ba Vietnam gwe bamuwendulira tagenda kuweeweera. Down right here. Akalubirirwa okuva ku besi ng'alumba. Agamba Langamei gye tuba tufuula eyaffe we tuba tuva nga tubasekula. Goddamn options, do I, Mac? Omanyi omusajja asinga okwagala okubeera mu vita buli kiseera. Can verify my story. Kino ekibinja kyakubeera mu field. Out of them. We'll talk. Naawe nga tofaayo kye twogedde nkirabye naye njagala kugenda ku besi nja kukomawo. Asoose kuba kopolo we kipindi n'amuga agenda maaso mutereeze nzija. Kuba yategedde bw'agenda obugenzi nga kopolo tamuwadde kipindi tekijja mukolera. Era nalyoka adda ku kye yabategeezezza kyalina okuleka nti atwala omusibe. Kopolo gwalekedde kyagi. Lengera wakubira mukama we saluti. Lengera n'afande bw'asiibula omujaasi we. Bano bamuntu nsolo bo baba bayaaye tomubulira ebyo.
abeera buli mbeera agisobola. Kati Meja alese abaserikale be abatono ennyo bamuntu nsolo n'aleka nga Kano yakulira. Ndengera bakomanda banene ensa yaabwe bakabuuliza muno. Gwe babuuza naye afande kaleke nkakubuulize. Na Meja Vadani embuuza gy'abuuza komanda ate omuyayi gwe Kano. Kiki kye mutegese? Olengera wali awalinga ekisaawe. Ndowooza oyagalawo. Yoba omanya ngenda kusulayo ofotoke naawe ofuuke ettaka. Gwe Kano oba oli afande nze nange ndi afande. Lengera ago mateka g'amagye kikkirizibwa ekyo. Akunya bukunya. Kaleete siwulidde ogambye eki? Yakukuba n'okukuba gwe. Meja yakulya gwe yakulyawo gwe. Kakati Meja akoze byakoze naye Meja yakubye omuserikale nga bali ku vita. Okujja wafande we. Those of your men are nothing but a slap in the face. Basajja bo tebalina kye bafaanana okugyako oluyi mu feesi. How the hell do you expect me to believe any of this bullshit? Onsuubira otya okukkiririza mu kintu kyonna ku nkola y'Vatani? Prisoners that can verify everything in my report. Afande buli kimu mu lipooti yange nakitaddemu. Have a helicopter until he talked. Omuntu n'omukuba empi mu helikopita mpaka ng'ayogedde bwetyo tuyise abasibe. That you've beaten or bribed into talking for you. Wabula teri agenda kwogerera Vadani ebintu bye tubikoye. Thing you did. Colonel lies. Kano musajja gwe njagala Kano Lai. He tried to desert during the firefight this morning. N'agambye omusirikale gwe nakubye yeeyagadde okudduka mu magye ng'ate tulwana n'atunuzaamu n'emmundu. Abo balina okuyita military oba bye twagamba n'abayita. Afande. And are holding Langme. Afande Langme njagala nginyweza tongamba kunsiba. Looking for is just a little air. Abaserikale ffenna basa mu Langme nzirayo ku kutaasa ate gwe ngamba kunsiba. Be no time at all before that. Tetulina biseera bya kuwoza onaawoza nga nkomyewo military egiddewo. Sergeant. Shika yeye. Shika Meja. Leba oda y'amagye. Woda sikali ne woda siyo mawombi. Well, you'll have a chance to prove that at your court martial. Ojja bikakasiza mu kooti bakusibe Vadani weeyisa bubi. Shika yeye. Military musirike people. Military police kuono Meja wensiko. Punch! Mutabufu yeye nyini alinga sasi. Omuntu alamukomera yetuteyeka mu muteega wayinza okudduka taluka. Unakwenda wapi? Unakwenda wapi? Polisi y'amagye. Ne bamuteeka nyala. Bwe bawoda ya military ko bafande. Ku lutwa akulyawo. Tugenda maaso kakati emisegejje gyasigadde no nga gikola Langme. Gisiisidde. Teri mu Vietnam ajja. Naye amanyi gaabwe gava ku Meja. Yawadde kopolo we bayaaye. Balwawo n'ogenda ku edikoota bo babeera mu field balengere balinga batali bajaasi ne helikopita ne bagikweka ffe tetuddayo ku base twagala mundu. Kyebakola kwegenda maaso n'okunywereza ddala. Enfo yaabwe ereme kubeeramu kiyuuza kyonna. Enfo ne bagenda maaso n'ogitereeza obulungi ennyo. Tebaagala kigiyuuza kyonna. Bataddeyo amakanda, basimbyeyo amakanda. Baagala nabo mu Vietnam eyasanyiza Abamerika bano. Zino zo nsolo, bano bamuntu nsolo. Komando nali eno abwamye. Basula bakuuma. Bamuntu nsolo. Tebagala kuddeyo ku edikoota. Bo baagala kubeera eno mu mbirigo. Komando nabako nakyalengera. Kata tulengera eno ne basajja bano Meja Vadani. Muntu nsolo ajjayo shotgun mu vita. Mulimu ebintu byalaba mujaasi byakoze mu lutalo ne weewuunya. Shotgun eyo abasajja baba baagala ziri ezikuba mu fululizo. Just in case abalabe nga bazze bangi. Kati muntu nsolo yakozesa shotgun. Ogenda okwetegereza bulungi ennyo.
ng'aliwo abantu abalengerwa abajja waddeyo sayini eziraga era we yabafuna n'abeetooloola bulungi nnyo n'abasembeza wabalaga waliwo randimaini muleke tewali mutawaana akozesa sigino okulaga banne basigino bafuuwa empa bakabanga bukamuje eno bagiyita last stand atulangmei ate nga tuli omwana mulenzi Scorpion Southern Sudan wano ku Freedom gwe Freedom Square gye tuli kalagana maaso n'okwetegereza obulungi ennyo bano bazze nga bava ku nsozi I camped with one of their tribes after I cut Bravo. banyonyodde baagala kuyambagana naffe baagala kusaanyawo mulabe Want to help us fight the NVA? bagenda tuyamba tulwanyisa ba NVA North Vietnamese Army Yard. This is their homeland. They know where. tetubagoba wano waabwe nabo be bamu ku bawakanya ba Vietnam be tulwanyisa kagambe wekefuula nkuba lya ku mutwe kale bakomando ne bagenda maaso ne bafuna abayambi abalala mu nkola ey'amagye singa bawafande gwe bayimirizza mangu ddala baweereza alina okkulira ekibinja kyabadde akulira kali bamuntu nsolo bano abamanyidde emmundu ababeera mu nsiko bamanyi afande omu bamanyi meja fatani babali awo ng'endeege ejja kopolo gwe balesa in charge balesa fande omupya wa bitabo atunula diguli wuno ali ku ddaala kapiteeni tumulengedde gavumenti gwereese n'empapula ezimu akyazirina alabika asomako omwongera ku ddaala bamuleesa gyakulira emiyaayu weewale osubiri kidogo bamuleesa emiyaayu gwe kikyobuze olwamusulawo n'egenda ova ku majja agakwesa ennyonyi eyaago galina eyaago gano aha bana aranse na lugezigezi bataano mukaaga gwobalani gwe fana abanga kuba saluti mpozi tubakubira akali ayafande gyebale banyooma Adams Jim, Corporal, sir. banta kopolo nze Jim Officer. akubulira yani wano wendaba babyerabire byabafande Well, I guess that'd be me, sir. afande ndowooza nze mbano ndabye nze ndiwo banyomi Nobody in this entire outfit ranked higher than a corporal. wano tewali okujjako kopolo yeka kopolo akunyiziza nveewo sebo I'm sure that's part of the reason why he's in the brig right now. yensonga lwaki mukama mmwe musibe kati gwe toyogera ku afande bamusibye Manned. bamusibye temumanyi mize gyammwe kiki I'll be assuming his command sergeant. era nze ŋŋenda okkulira weewunye kopolo yakulira ŋambye nze ndi kopolo sigaine ndi sajenti Fall in. tannayigana ngeri gyalina badresinga mu kubanga tebalina cepe tugenda maaso afande mupya wa bitabo bamulese mba muntu nsolo now n'abalagira ati nziraba nno ne bagaana tebakyamanyi bya paledi onafande awadde kyaloza tukyabisimba ebyo nyinyi sigala ku paledi. Did you care to repeat that, soldier? osokiddamu mbu kyesimanyi mwabyerabira dda Talking to me? obuuza nze akutte ekisogo babuuza tebakyamanyi kigambo afande bamanyi omumeja patani kama mi naongea na wewe mi nataka ujue eti mimi iko kapiteni kwako ati twaze kweyanjula kino siri kukikolwa kika. My name is Captain Douglas Wheeler. bamta Captain Douglas Wheeler. Major Verdun Major Verdun has been incarcerated on charges of murder. bamufunze olw'emisango gy'okutta mi naongea wona vuta sigara In his wakozikitota sigara wange gino misege muleke abafande bamujukiza bujukiza ajja kumpa firita yange nno. There have been rumors of an impending enemy assault and wabaddewo eŋŋambo mbu omulaba atera okujja naye azifalaza mu konsaani siri abamulabe temuddamu kulumba. you're also under orders to refrain from the consumption era mwenna muli wansi wa biragiro kyonna kye ŋŋamba kye mukola which may inhibit your performance. era okusinziira ku kye nasoma ne kye ndabye embeera yammwe mwetaaga okusomesebwamu ekyensusu. Questions? bano magye agasiba mu vita agasiba mu field abatali ba bitabo. Dismissed. N'agamba kiwede I have a few words with you.
Ebirabyo ngamba nsanga mu office anjagala. Yes. Ogenda otuuka eno wali anywerayo omwenge mu office y'omukulu. Muli bakyafu. Zino nsolo. Obviously lacked it. Kunywa pombe kila saa. Mimi hapa nataka pombe hapa. Gomanyi ndio iwe mwengo go tujja kulwana. What do you think this is? Some kind of horror? Walaza chichi kino tuyino mwenge. Spent the morning in a firefight, spent the afternoon Mundu wena atandika okuva ku makya mpaka olwaggulo nangano omwenge gwe. You come here, start talking. Ozaana tukijanya meja tabituganda ebyo gwe kapitaani otulemese. Tebamutuuka kulanka naye bamusinga firudi. Get on the horn. Bala ne kirediyo kyo ate bagambe batuwe afande waffe. Save our asses. Bano bava dda mu by'amagye zaafuka nsolo. My orders are to assume Ebiragiro byange byakuba lediyo wenjagalira nze mmanya so si gwe kuŋŋamba. court. Captain, the situation is this. I have got 9 men. Captain, embeera eri bweti nina abalwanyi 9. With bows and arrows, and we're supposed to hold this camp. Nfunyeyo abalala bayambi balina busaale. Bagenda kuyamba ki? The request. Nkusaba. Come on, you be a hero. Come on. Bagambo ojja kuba muzire, bagambo oyagala amagye amalala. Wano tujja kumalako. Ate kati nga go baakaleeta yakava mu bitabo akimanyi bulungi mu bitabo. Singa ogenda n'ogondagonda oti amangu kiyinza okuleetera obuzibu. Seems like it'd be attracting the enemy back into the... Sinalaba mulabe tulina omunoonya gy'ali then tulabe nga nkuba alipoota sinalaba na mulabe. Get it? Abalabe gye balise. Man's man. Kifuna okuva ku nze. Anyoma. Charlie's gonna come all the way back here. Ye alaba nti ekyalanka kye kisinga. Okay. Okay. Kale oba oganye. Kale. Captain. Kale. Kapteni oba oganye. Kale ssebo. Oba oganye. Ayiwa. Kale. Kale ogenda maaso n'okweregereza obulungi ennyo. Ekyaddirira teraba nti waliwo obuzibu bwonna kapiteeni. Laba sayiniza bamuntu nsolo. Eri. Kijjudde ne sayidi eno nti okay. Bano bamuntu nsolo bali 9. Bafunye ab'obusaale. Mu Vietnam. Okumanya baludde mu Vietnam bakomadolo boogera. Why don't lie? Why don't lie? I'm a photojournalist. I got... Twendi mukuba bifaananyi. Munnamawulire. Okay, Kale. tell your folks they're mines. Gamba obwo bunno nti nno waliyo bomu bugoberere nze. Ayina bazze nabo munnamawulire agabaagala okumanya Amerika kikyaliko era olutalo luyimiriddeko atya. Bali mu biseera bya lutalo ate olwo abantu ba bulijjo balina okukwatagana nabo. Abatakwatagana mu Vietnam. David Tovar with UPI. I'm here to do a story on Major Verdun. Ndi wano okukola olugero ku Major Verdun. Kanaye kadiyo wasi ya kunasa. How did you know Verdun was here? Mpulira Verdun ali wano. Is here. Ekandawo buli munnamawulire ebyaddala. Shh. Laba bamuluutinga. Wali okutega taliiko nfufule tagalubindi zino. Olina amannyo. Bano abasajja amanyi oyinza okuba n'erinnya ezzungu. Omanyi amannyo amazungu agasinga abasinga bambala ga golodi alikubbamu. Kyova olaba abazungu abaakebera okusala ensawo akebera ne mu bibuno. Bamanyi olu Vietnam kapiteeni najja akyali mufu mujja ku kyalo. Captain Wheeler, I'm in command here. What seems to be the... Nze kapiteeni Wheeler nze ndi mukomande wano. Corporal. Kopolo linda tositoyogera. Abadde baagala muyimiriza kubamanya ebyama by'olutalo. Tracking down Major Verdun for months. Badde nnoonya okumanya Major Verdun we mujja emyezi. With this unit, I've taken over his command. N'atutta ekifo kye. Kakati ayogera bino byonna aganye Kopolo okumuyimiriza. Kumbe Kopolo bamanyi olutalo. Si kirungi kumala gabulamu n'amawulire buli kimu. That's a story in itself. N'aga jangu gwe kennyini naawe oli lugero. Singa onnyinyonnyola lwaki gwe okulira. Good, sir. Are these people with you? Bano bali naawe n'atandika okweronda. The hill. Bajja mu lusozi. Tôi mới nghe ông chuyện Việt Đông. Lenge mamba nguunyirira simanyi okuzisa samuna. Atandise komanda okwerondalonda. Tôi muốn giúp ông. Chúng tôi muốn giúp ông. Oli muto oba oli muzeeyi.
Ono komanda ali ka Vietnam akakaza oli mukadde oba oli kijana. Bayina fujjo lyotalabanga. Kabuuze kakubulire oba kato oba kakulu. Kano Captain Arieri eno kopola aliena ababuuza kubanga eri amanyi olutalo erutambula. How does he know that? I don't know, he just knows. Eri Captain ali mukweraga. Sure they can come on the fire. Bamanyi olu Vietnam. We baba yogera olu Vietnam. What are we fighting this war for anyways? Labe mierago. Want to extend some charity? Kati wanomba nkulaga nze kapiteeni. Amawulire yeewaayo naye ga yeewaayo ate musajja baba kyali olulumba munnamawulire n'agalekera so nga agataliko nfufu ganyumira awo atirale omuvietnam asooka atirale asooka atirale Halo ne wansi ne balumba infantry babalumbye ebinyo afande tamanyi mundu mulabe yakabijjamu tamanyi ne gwa kafa tamanyi ne gwa kafa basajja bafatani bakube mundu basajja bafatani awuze bakapitani abuze omupya tamanyi mundu enyonyi bagikubye n'abakapitani wawunze ye mundu esoka kawase nawe tanayiga balibe bamanyi awunze abasajja abajja gyomera ye mukazi abasajja baabo basajja bajja bannanga abasajja baabo yakajja mu kintu abasajja amanye bayinza okweyongera okujja abangi gwokwakanaki mu lutalo ku lutu asobola okulyawo kapi bannanga abasajja balabika bangi bamugambye yogere ku rediyo labawunze mbwayogera nafande mutuweereze obuyambi bujje bangi rediyo atiddo gyogerako boozanyisa emundu mulete helikopita bakisoboka netanka muyike mwenna mujje awunze jimewunyaka bannange mutuwe obuyambi era gino sikitegeera bagwegwere awunze kapiteni olaba ebitabo wabitabo simanyi oba ennyonyi muzireeta ddi ayi katonda wange laba muyayu muntu nsolo taina lanka muntu nsolo gemajeka fatani muntu nsolo alo basajja bafatani bakube mondo mu Vietnam buduse labe mundu moto gwe omanya abasajja bali abangi tugamba fande nakuba mukamawe azanya kacheso talo agambye papali bubi. Tell him my orders are to pull back. Bagaye biregero byange badde mabega. Alo. Basajja bafatani bakube mundu. Bagamba withdraw. Ding foreign. Nebuduku. Bazuka. RPG. Babuzizayo. Bazuka. Gwe mbirigo enkofira gisudde ozanyisa emundu olaba bo badde ogenda olina omwana waliwo n'embaata amasasi gavuga ne weetika embaata omwana omuleka oba ozanyisa emundu oluvannyuma ennyo munnamawulire ajja abuuze bamuntu nsolo ategedde abalwanyi kati ndowooza kapiteni oluzanyiza omulaba ekyoba okola olina kunviira nyiza n'okulya nawo gwe sakolinde bannamawulire balina olulimbirizo olwo n'amubeesabeesa alese segereeti okumuzza mu mbeera kapiteeni wammwe aluwambulire yaŋŋambye mbu yasoma kye bayita emmundu
Okay, man, how come you didn't tell us that you, kakati wuuno yawunze bamutereza butereza lwaki watugenda tomanyi bya mundu naawe bamuwadde rediyo nayogerera mu bbanga nga tagyogererako gwe kyali gwe ne bamala batulya gwe fala gwe talina lankalidde kapi oba ozanyisa ensolo gwe tozanyisa vita musirikale gye bamanyira nti eno nsolo ono mujasula bono leka tomutta kopola akimanyi nti naye abakulira naye abatya abadde ayagala mulya ekyasibiza meja waabwe meja yatta omu ku basirikale bafala abaali batidde emundu kati kapiteeni sebo mwami kapiteeni kyogenda okukola kwata lediyo gambe bakamaabo ku lediyo so simu mu bbanga nga wayogedde nga emundu evuga nti tosobola osaana bakuzeeyo oba sisobola kwongera amagye. That last attack may have completely exhausted their firepower. It would be thoroughly foolish for General Mayfield to commit... Kyesinga okukola agenda kyogera nze okusinga kuzanyisa ne afande iyo mambo ya afande rudisha huko sangine mita piga utalia mama nyabo naleta ompozo lya afande kale kankuleke kadi mwami afande sebo. You're damn right, my ass. Oli mutuufu gwe inokola ku bibuuzo wano ne answer. Entire military career could be ruined by a decision like that. Tetwagala amagye gaffe kuleka ndino tulononebwa amagye gaffe enkola yago olw'ensalawo ey'ekisiru Troops needlessly into an action that's yeekaza. necessary. I am certainly not going to start off my military career by crying. Sigenda kuleka ninyonoona eggye lyange lyennina lyempulira nina muli nti nomala gapitawanyeka ntyo. Kye yakoze bakijjukira yatidde okwogera ku lediyo. Baagala mulyawo kopolo yataasa bw'avaawo oyo okudda ebamayiti. Olaba ensolo zimutunuulidde talina cepe alina bulo. Kwata pisito babadde bagimubbye nako. Babadde bamuggyeko dde amayinja kwata n'emmundu. Baluutinga. Find out what we're up against. Tugenda maaso. Oluvannyuma ennyo baagenda maaso na kutereeza Langmei. Langmei yene yali ekubiddwa Vietnam. Kumba lo komando. Ojja kumbulira kwa nini wona nyirira. Ona samona kwa nini wona samona wewe? Sijui kwa nini wona samona linga. Afanda atandise okuteekawo kalavu buloko. A soldier. Muna mawulire wa soja. Statement. Yeah. Osobola okwogerako nange niwe namala okakasandi kadisi yakunasa nja kwogera naawe naye nkutunuulidde nnyo n'amuvuma amuga nkwetegereza nnyo okolera ensobi wamma ki In 1952, so that's ayogera emyaka gye yayingiriramu amagye nga akyankalanya Get here. kati mwoli bameka on that. ekyo sikyogerako. Well, sir, according to your estimate, Kusinzira ku bukugu bwo total number of the persons. abalabe be bamutera okulameka nekyo sikyogerako. If you fuck up, I'll get Era wogenda maaso nja kulinnya tteke ojja kitegeera nja kuba eŋŋumi sokola munda yawula abasajja bano to kapiteni azeemu obutaala this unit, which nva mu university ŋŋenda nfuna cepe To have your kati sooka ofuna ekifaananyi ekirala kapiteni wabitabo bamujjukiza nabujjukiza ntotunuza eno mundu okay you seem to go by the book. Well, olabika oli wa bitabo the renegade. tolinga mulwanyi. Is this a conflict in personality and protocol, a major difference between? Mu nkola yo kuleeta meja okujja meja omukugu ne baleeta gwe bitabayiga To the major, meja who has proven himself to be a brilliant tactician. yeefuula omugezi. I have to say that somewhere along Ino kigaana waliwo he abandoned his commitment to military. we yava ku kyalina okukola. That complaint has been brought up so many times and nothing happens, it seems. Mirundi mingi badde bamwemulugunyako naye tobawo kibaawo lwaki bakuleesesebwa In the press, but kiriwo ki I'd like to take this opportunity right now, notwala mukisa guno kati doing everything buli kimu kyenkola to correct past injustices. I have to say, kuba ettuufu okuleka abateko Major bwekonya. Verdun has been incarcerated on the charge Meja of Vadani yatta shooting a fellow officer. Now, era yakuba omuserikale munne ku fulonti injustice, era si kya bwenkanya. what is?
yekyo w'ensonga lwaki bandeeta bano babuulira babitwala mu Amerika babitwala wa tugenda maaso katagenda okuddako ku Langmay bamuntu nsolo bano beeri akulira Major Fatan okumanya bamuntu nsolo komando omwe asobola okweduumira n'agenda alumba omulabe komando alumbye omulabe yekomu basajja ba Major Fatan ziri nsolo agenda okulengalewo obujja ate nga basemberedde babali kumpi naye nga laye bategese ejje ly'amaanyi nnyo okulira na Langmay gy'avudde nga muntu nsolo n'abulya akaliddwa bulago kiso muntu nsolo alo n'akalyawo aliddewo bubiri balina omululu bamanyi n'okulumba bokka balina obukugu bw'olutalo bungi nnyo kati bafunye ababayamba balwana bakuva ku lusozi owaye enkwatiraako ndi Mafi Muskira tewali buzibu tewali mutawaana awo tugende bakwatagana bulungi nnyo tewali atabula tugenda maaso tuli wa Scorpion naki tugenda maaso kali bakomando kye baakola kye bazzaako okumanya gino misege gyennyini baddira maiti ne bagitukwasa emmundu bazikwasa emmundu n'ekikofiira ne bassaako enafande tamanyi bane eri bategeka lutalo ali mubannamawulire ali ebifaananyi ali amaswaga akamu ku bannamawulire akaana kawola ne kalyoka kajja kato kati You look tired. bano olabika okooye liri ali mu bufaananyi ebintu ali mu byabitabo omulaba yetereeza ebifaananyi eri bamuntu nsolo bo bategeka vita bataddeyo maiti sigino Hello? They got one hell of a powwow going on out there. They're prepping for a major assault. Naga ekigenda maaso abasajja no bategese olulumba supa era baleese ebyokulesa by'amaanyi byonna tukoze tutya afande bamukutteko banekino si kyabulaba afande akulira bannange CO commanding officer kirungi Lower. kirira Yeah. ndiyo Very good. kabisa ndiyo lower yali musajja w'ebitabo laba wagenda okuleetera abantu abali mu komandi y'obuzibu omwana muwala akwata lubanto abakomando gwe kabadde kagala mulya agenza okulaba abalabe bayingidde dda barracks abalabe bayingidde dda akatundu Langmay bayingidde dda ditachi yaabwe Langmay ogenda okuyita Adamuzi mugezi w'ekopolo ngakutte kalabe ono talegera mulaba balabe baluwa afande bano tebamanyi nti balabe annyonnyola lwa abalabe munamawulire mukwate kumbe munamawulire adduse mbadde gamba oli balabe baduyi mugambye mukube muduyi adduka muduyi bano bonna balabe bakube nakano kadduka komando sigambye kubaako oli gwe mbadde njagala kano kadakakakubye naawe bano bansolo bali akatolose gobadde naye gwebadde nokwala kate omulese n'atoloka babadde banzise akatoloka katya nakagamba nkakuuma kalina akalaba kadi kalina yakunasa si yeyaba mawulire entuufu yamuganze nkutunuulidde onzijako amawulire naye sikwesiga era kaba katoloka n'akalyawo okuddako mba Vietnam. Tanks will be here tomorrow. Enkya baletegefu okulumba. Order Captain Trang to prepare for another charge. Lagira Captain Trang ategeke olulumba olulala. Ono azanya ali ku kyeso Major Fatan ategeera olutalo bulungi. Bamusiba. Okay, you're a good Boy Scout, huh? Bamuganya omusirikale yenna amukuma okwogera naye. So just for giving me a light. Kimuyisa bubi nnyo bamumye n'ekibiriiti omusirikale bamuyisiza bubi
Mukomera Major Vadani jali. Ali mukubonerera basajja bali eri babona. Did the Major give you any trouble, Major kusumbuye private. Did he try to get you to talk to him? Yes, all day. Kwogera naye akukase nti akikoze n'esogedde. Tomorrow, report to my office. Kyawaddamu reportinga ku ofisi yange mangu nnyo ntulabe ekyokukola. Teri kwogera naye. Era gwe bateekamu mukuuma talina kwogera naye. Still playing Errol Flynn, huh, Major? Well, I'm sorry, but this time your ass is in a sling. Major ozanyazanya nnyo obukodyo naye ku luno gikunyidde. You know, with self-defense, so does Mayfield. Kimanyi nali ngezako kwerwanako Mayfield mugambe. Could you tell me why you two paper pushers really want to see me busted? Solo kumbulira lwaki gundi gwe bakusasula ng'ondaba nze afandewo ndi mu kubona banafa babalwanirira. Wererwanyeko ku mundu gwe. No conversation, no contact of any kind. Eri mbozi kama unaongea na yeye sangia mitatia wemba busu. Ndiye afande. Achitegede. Bamuganye okwogera naye. Hey, soldier. Askari. You got a light, man? Oyina kabiriti bamuganye okunywa nabo. Just want a match. Lwaki biri kyokka? Here we go again. Era tubizeemu. Another 10 soldier, another 10 brain. Wadde omujaasi wadde ekyokwogera naye. Today was supposed to be rebellious. You asked me, it's just... Twali bade tutereeza ekintu ne kitereera ne mukikyusa bukyusa. All I want is some air support with my men. Fazali mpulira abasajja bange baliri bati eyo mumbulira abajasi bange bwe bali gwedwa temanyi bajasi tolina akukulira. Pass their match. Can I get a match? N'ekibiriiti kirema okumpa ng'olinga olina omuduyo waawa. Asikali yamuwa ekibiriiti. Awulidde afande emiranga gye. Awo bate obumenye woda. Bamuganye okwogera. Tebamuganye kuwa ekibiriiti. Abayayi bali eno bateze mayiti. Oba ozanyisa abasirikale abayayi ateze mayiti. Yeri ku bulinzi. Yagenda kuzanya matatu. Mubeere awo. Just hope the hell it works. Obalaba abala bali eno sayidi endala. Kali weba ovudde ekyemmango gatuyita sayidi endala basajja eno bajja tulaba. Kumbe sayidi emu eriko mayiti. That you have ever heard of. You're leaving our front completely open. Nobody's going to be... Muleka mutyali nga ali open. Tamanyi bya mundu. Amanyi yabikoma mu bitabo. Kumbe omudu yasonze. Kati basindise Captain Tieng omu ku bakomando b'aba Vietnam negera station atang May. Tuli wa Scorpion Southern Sudan. Moonlight. Captain Tieng. Se batadde ne bendera America bajoga. Capitano. We'll take the left flank. Alo. Nga bayongera okusooba. Bano wali sayidi ndala. Era ala waliyo mayiti. Mu Vietnam alumbye. Mu Vietnam alumbye. Atira netandika. Aya. Atira yesooka. Bano bakulinda n'osembera kukulonzira enjo kukuba. They swallowed the bait. Mulinde busembere amasasi tulina matono mulinde busembere. Get over there. Let's go. Come on, come on. Wakasale lero bannange. Nabafande. Bannange. Demunu. Aunze. Kwe tulumbe. Mao. Muje. Lu Vietnam Mao. Bing Mao. Muje tugende. Tugena maso. Alo. Capitano. Fire! Labo America. Labo chiminja cha Vadani. Wakube mundu Vietnam. Bannange no kapiteni. Musajja buze. Fulani bayina ya cheno. Bayina rani mai. Bazita gulo tusewe. Gurunedi. Balwanira ku fulani buli kimu kya fulani. Ona ate muteyamira pini alwanyisa shotgun yokka yiyo.
Stistani atulange Mei. Eno ye ya mwana mulenzi Scorpioni. Jetulaba kati. Kikomando chewa Scorpioni. Tugenda na maaso gwe. Babazeyo. Baba zizayo. Bakube mundu. Bakube mundu. Bazuka. Bakube mondo. Foreign, musululu. Musululu. Ding foreign. Mulekera otemono na masasi buduse mudasa ideri waliyo obulala. Waliwo obugenze saidi ya maiti. Kali basirikale baba bafudde. Bagenze baba yambeko. Omusajja ayina amagye. Meja Fadani ayina amagye. Labe mundu. Ono wa shotgun. Bono. Bakuba mu Vietnam. Foreign manya ding ngenze. Ebyembe bukuba komanda kuidwa radio kutaka. Tugende maso. Mbiri ding mbiri go. Ogenda mwaka duka. Kuna maule je bamusibidda dukayo. Kuba bamutegedde mulabe. Atemye. Kyabulabe. Kuba yababeze. Aduse bamuzudde nga mulabe. Kaduse Bayina plani y'olutalo n'akaleka. Kagende kabalobera ebyennyanja ebirala. Genda ogambe bannaffe weetuli. Oyo Kopolo. Bagita last stand. Bakuba n'endulu. Miyayu. Tunywe gundi yaffe. Tebayinaawo kyakunywa kirala bayina kimu. Addusa azemba omulaba musajja wedda muduyi. Azemba banne atambula lugambo omulaba. Verdun is not in that camp. Verdun taliyo. Hitler is in charge. Waliyo Kopolo aliyo. Arrested for murdering one of his men. Oliba amusibanga ate omu ku basajja. Fortunate. Kyamukisa mubi nnyo. What fools these Americans are. Amerika bano beyita batya ani abakulira era kiki. We're joined by 15 Montagnards and a dozen village people. Waliwo abantu 15 b'olusozi ababeegattako n'ab'ekyalo. Men on the front to fool you. Era bateekawo n'emirambo mu maaso kusirwaza. This Wheeler is very clever also. Ono Wheeler mugezi. Zisuubira. His advisor, a corporal mechanic. Yaliwo nga advisor ne waliwo Kopolo afuuse ezzike. Yes, sir. Wegulisebo. We'll see how clever this corporal is. Tugenda kulaba amagezi ga Kopolo no genkanawa. Antega ate emirambo. Kopolo amagezi akozesa ga Meja Fadani ye mukama we. Tugenda maaso. Soon the Tovar made it back to Poe. Be bano bakuba lupulani lulala. Naye tunalwana tutya nga tulina Meja Fadani. So we let him in. Tino sana magezi twegayirire. Meja Fadani bamutajje. Great, I want to get the hell out of here. Bakyusa abasirikale buli bbanga kuba bamanyi mugezi. Babawo ebiragiro butayogera naye. Oh. Walski. Owaye. How you doing, man? Ogamba oteri bulungi. Yeah, I don't want to lean on you. Sijja kwesigamako naye nina ekibiriiti kye ntera obbasaba. I need a little more. Naye neetaagayo kalala. Could you tell me, have you heard anything about my men in Langme? Osooka ombula bawulire ku basajja bange bawuliddeko mu Langme. Akubbamu emboozi kuba ye senior officer. Amanyi okulimba, amanyi siyaasa. I'm truly impressed. Nja kuba musanyufu nnyo ombuulira. A jerk all day long without talking. Omanyi gwe kye kitegeeza okusiba olunaku nga toyogedde. But I got to get word to headquarters in Saigon to override this. Naye naaliwulidde ku kigambo ku headquarters okuva mu Saigon etuuse ku basajja bange. Amusima. Why? For all I know, my men have already been overrun by the NV. Manyi abasajja bange Vietnam yabalinyeeko dda. Nze nze abasajja bayinza mbasobola. We just can't sit here and... Tetuyinza tuula wano ne tuleka bannaffe nga bafambuulirayo kimu. Could you please tell me if... Osobola bambi okumbuulira bebeka abafudde ku bange? Please. Bambi. Yes.
Yeah. Arrested. But they let him go this evening. Nanyonyola rogo bagize waligo bagezeko kwata ate nono mu Vietnam go bakwata bamutadde bagala bazule ente nekolaga ne bawo. Kowalski. Bali abasajja bo balungi. Webale. That's great. Kirungi ekyo. Naye ayogedde bye yawulidde kimu bibiri nga ate tali mu straight line. Naye kisanyusiza afande. All right. Kale. Ategedde basajja be gye bali. Okuddayo mu nsiike. Mu miyayuje. Gibeera ku wulinzi ssaawa yonna. Ogenda okulengera mu Vietnam buyize ekikomando ke. Bwagala tumanyire obulabye. Tebulina mota leero. Kuba buli obusooka mota atirare ne bujja ku bigere. Lwaki tebulwanye bwe butyo leero? Koppola alina amagezi. I got a surprise for you too, Charlie Brown. Let's go, Tony. Omanyi tuba tukola. Tusooke naffe tubwepene. Musooke bonna busembere ne musooke mulage sayidi eno. Tinaffe ne tunnaziga. Bano abasirikale okumanya bayaayi. Eyo. Kikomando. Temuli kasaaniko kino kyabukedde tu. Ate nga kirengera Southern Sudan. Omwana mulezi Scorpion. Kasajja agenda okola nimwe. Bano abasiru tuli mu bbamu mwe tutagalira. Gwe alina komando n'agikutula. Ye naffe tubalumbeko. Komando asobamu ati. Komando makiki kino. Eno kapasi tugiyitako. Babadde kino n'agikutula. Komando agenda bwati n'asooba. Komando ateeka bwati. Komando akakana bwati. Komando abaza bwati. Komando. Komando alumba lumu. Aya. Komando alumba lumu. Tunulira. Nebukuba tali adamu. Kuba basi. Kunyama wano wenyini. Ne babusumulula. Labe mundu. Basajja bavadani. Bayina olutalo. Bayina pulani y'olutalo. Basi. Allo. Ono wale Mington. Kasare. Banange. Allo. Bono. Mau foreni. Mau ere manya. Mau tudena yo. Manya zembalese mau. Foreni. Ding. Gwe. Ngatulirutawa. Sikopioni nachi. Egena na masogwe. Salongo. Mbiri. Chikomando. Labe chikomando. Chewa sikopioni. Nonira. Allo. Chikomando. Okay. Bando. Last standard langa me 213. Tuli wase kopioni gwe. Gwe. Bando. Komando. Gwe umanyirani. Ukisa kumanyira. Kabade kamulide. Chikomando. Allo. Kopolo. Alimwalo amugula. Komanda alimwalo amugula. Allo. Kino kyabukedde tu.
mulimu last standing ati Langa Mei banange ne kaputani ata babate bamuse kamulina kaputani ne bamutaasa abadde akalemeddwa mama nyabo ffe bakaputeni bawanne kaputeni yejja kukolera eri gye wava bannange akalina butabuse butabuse sebo ogenda okwetegereza abamu ku luno bavuddeyo bubi nnyo n'ebisago komanda embeera mbi nnyo eyisiddwa bubi nnyo kamukubye ekikompolo embeera mbi nnyo. Hang in there, Rumble. Hang in there. Okay, man, we're gonna get you set up here. Iya tugenda maaso ate olumaliriza tugenda kuzzaako eyo olunaku naye nga tejjukira n'enkya tulinammwe wano tetwagala kulabako kati nitugende n'enkya tulinammwe naye olunaku yeddako kati kino kikomando kitujja kifo ku maaso okwetegereza bulungi ennyo. Afande yabadde tategeera mundu agenda okulabanga enkola ya wano oli singa alaba nga tamalaako tayagala kumenya banne kiki kyamukola bali balina koodi yaabwe yansikwodi balina ausirulu wegiwunya nga wezikiza atidde takirabangako mu bitabo teyakisoma wegiwunya weeryawo yeewunyiza kyalabye. Tugenda maaso Salongo Jingo katandika butansi live show ate tuli wa Scorpion konyo ate seru tujja koloni sawa yona tugenda maaso. We will hit them again before morning. Tugenda baddamu era nga tebunnacha. Ye mu Vietnam. Tayagala nnyo kubajjako kigere. Kubanga alabye nga bafuuse bazibu nnyo. Tugenda maaso. Calm down. You need to switch on this shit. Hold that forever and go higher than a world dress for $1,000 tip. Let's hope it works and they try and stake their claim. We played it real close. Kati nabo beetegeka. Tetulina kujja nnyo kigere ku busajja buno. Bulabika kakati pulani gye bukozesa y'amaanyi tujja kufa nabwo. Egenda maaso. Kati ono emmundu gye basembye kuba yamuyisiza bulala nnyo. Emmundu esobola okukyusa omuntu obwongo. Agenda okuvaayo, agenda okulaba alumbibwa. Galengera omulwedi Indian, ye mulwedi Indian komando nojjukira. Galengera omulwedi Indian amunonako. Ate nga amufaanana nga ye yennyini yeyeerumba. Ye yennyini alaba yeyeerumba. Emmundu olowooza tevuddemu ekirala. Yakochinga shotgun. We yali badde akubira takubye. Kumbe egenze kwekanga nga azimu. Emmundu emutabudde. Kiki? Hey. Afande neerabire. Olaba weyanga eri yenagaana okusika. Neerabye nga nkuta akasale nga njagala kwekuba nange neneetya. Neerabye. Waya zitandise okunoba. Olw'emmundu zino ze bakuba buli kiseera. Ono yali kafulu mu kutega bbamu era buli lumaliriza bategayo endala. Kuba amanya bu Vietnam buno ennumba yaabwo bulumba tebujjako kigere. Kati wali ofungwa balabala agenda maaso n'anoonyereza obuzibu obuliwo. Najja alaba olutegeko olupya. Weewunya ajja ne yebba n'olaba bwe bwateekanga fulonti yaabwo nga bujja.
agenda okulaba butaddewo emizinga Open a whole nother company up. wabula buno obusajja buleka bulina ekibinja ekirere eky'amaanyi tulina obbwanguyira. Yeah, Chief. A big surprise. Captain? Kapiteni yawuza mulaba ali eno. Nice. Kapiteni yagala kwekuba sasi mbu yakopya akakodyo. Yakopya tekiniki. Mbwe wolaba ensi ekutamye eno weekuba sasi. It's okay, Doug. Kiri bulungi. Douglas Wera. Ayagala kwekuba alabye eryawo nga lyekkubo lyokka erikuwonya viteeri. Take it easy now. Tugenda maaso jjukira nti yali agadde firimu zonna ze tukoledde ene Juba. Tuzirina ojja buziwo oba otusanze ne tuziguza zonna ze tukoledde jebere, ze tukoledde konyokonyo, nyakoloni, tongopi. Zonna tubeera nazo wano. Osobola okugitwala n'ojjukirirako ewuwe ewammwe eyo. Oba n'obulango obumu tubeera nabo ku firimu ezo. Naye nga tugenda maaso. Tugenda maaso. Emundu neddamu kapiteni n'alaba ng'ensi zitoweredde. Bamusalidde amagezi n'atetta. Kakati omusajja buno bulumbye. Omuvietnam azembu nga tebunnakya olulumba olulala mu kiro kye kimu. Oba ozanyisa emmundu. Rangme erumbiddwa buto. Rangme erumbiddwa buto. Langmei erumbiddwa buto. Langmei bazemba girumbye buto. Tugenda maaso. Langmei erumbiddwa buto. Alo. Alo ngenda okugera bbamu nga teganye. Bomu ogenda ogigira wayenza akutuse. Omusajja buyise mu bungi. Omanda akoze ate ogitereeza. Akoze ate otereeza bbamu eno kuba embeera si nnungi. Era ogenda okwetegereza. Omusajja bwongera kuyiika. Omusajja bayingidde. Bubali bubi. Batono. Meja we taliwo abategeerera olutalo. Egenda maaso. Major Hung says the Americans have abandoned the perimeter. Kati America Meja agambye nti nno balemereddwa. Now moving in. Era katwaga tuyingire babasagule mpaka ku makya. Omukulu alutegeera olutalo. Eki? We cannot be greedy. Tetulina kuba bamululu. Be patient. Tube bagumiikiriza. Musoke mudde emabega. Nedda. Tubanyize. Tubalinye ku nfete. Era tuyingire Yehova. Aganye Mukama ekyamugambye bwe yagala balumbe. Kumbe bamwe badde basibye. Oh no, it's a trick. Twakikola kakodi Abamerika bavatani mbamanyi bayaye. Kumbe badde agatabbamu. Vietnam n'alowooza nti babawangudde. Nti nno badduse. N'ayokya oluntu. Bokya mu Vietnam. Fucking corporal. Corporal no musiru ng'ayina amagezi mangi. Ayina amagezi mangi jamufuna. Wawe abagambye baddeyo ne bagaana. Plani ya Kopolo. Kasaba bukuba ebikompana nabo nga babulumba buto. Mutufiire. Bakuba bawogana balinga miyayu. Gwa jaraba. Bakuba bakuwoganira. Jaraba. Zimya moto. Yeah. Next time will be the big one. Oluddako lujja kuba lw'amaanyi olaba abakozi omululu ne badde ekiro abasinga amagezi yoyo era amagezi ge bakolerako Kopolo gaakozesa ga Meja yeka yalubulamu. Private, I just had this harebrained idea, man. You're probably gonna think it's the craziest thing you ever heard of.
Akujjamu emboozi ng'asooka kuwaana. Who else can I tell? You want to hear it? Akujjamu emboozi asooka kuwaana. You know, I've been noticing about midway every day to this other kid's shift, there's this Vietnamese guy kind of comes and switches. Agamba atandise emboozi y'omu Vietnam buli bwe baakubanga annyonnyola buli mbeera yonna. Tell Lieutenant Chi that atandise omugyamu emboozi baamugana okwogera n'abasirikale bano. fighting in one war or another since 1950. Annyonnyola nti yaludde nga wangula entalo. Ayogera ebintu ebyo byonna by'ayogera okusobola okukakasa nti musajja mulwanyi kuva mu gy'ataano mulwanyi. Come on, I'm just asking you to pass a message. Njagala onyambe otuuse message. Come on, kid. Private, look, it's reporting for... Gwe bagambye gwe oveewo omulala jje oyinza okunyumya. Kono mukambwe. Afande Meja Mulamba naye mu kkomera bakusaako private nga ssebo toyinza mujja mu bigambo. Soko osirike akaana keebase. Kati ono komando eyo yafuna dda n'omukyala mu bana ab'omu nsozi be bali nabo balwana nabo. Kaana ako saagala kawoganira. If we did get out of this alive. Olwa muno tugenda buvaamu. Ate okuva lwe nakuzuula nti nyirirayo wenna olabika okozesa samona saagala nakuzza ku kirala. Genda okwetegereza obulungi ennyo. Afande eyabadde awunze ng'ayagala kwetta ne bamugaana kati afunye swaga ki? Kuba emmundu yamutabudde dda omutwe. Ye yakirabye ndi kati olina okoppa omusono okusobola okubeera eno. Yafuna tosi bw'atunulenga ababaaya oba ozanya. N'asooka yeefuula lembo. Emmundu temutabudde. Emmundu emufudde ekirala. Tugenda maaso. Ogenda okulengera obusajja bulumba omanye ekitangazo kirengera wala. Bw'oba yagala firimu zino ng'oze Kampala okuba 0755494 osembe 557 ng'oze Kampala. Naye eno etuli eno kati bwe tuli nammwe. Ffe tutambula nazo ze twogeredde eno ze tukuwa zokka. Ze tulina ze twakugerera eno ze tukuwa oba oli wawaka oba oli wa library. Gwe n'osobola ofuna ku copies ezo. Naawe n'okimanya nti kyali bwe kiti. Tugenda maaso. Eno twa last standard Langmay. Bugenda okukya nga bakitegedde ne bagenda kulumbibwa buto. Era bakoze entegeka bubaya sana. Langmay, enfuusa Langmay, ombeni kalemeddemu. Get up high and stay low. Mr. Devereaux. I had a dream about you last night. Me? Yeah. Damn, this war really is getting in you, man. You were taking a bath and some gasoline and some soap. Yamugamba omugenyi gwe wafunye njagala ogenda onaabe ku tulina kye tukuwuliramu kati. N'abisa amafuta oba sabbuuni. Amujereganga omuntu wanaajeregamu ne twakulabye olabika weewadde weetaaga owunyaka sabbuuni. Yembeera gyambulaga. Gwe nyinza okutuliko nyinza okwetega bbomu ne ntulika afande tonjogerera. Ye mutezi wa bbomu agamba w'omunyiiza asobola okwetega bbomu n'atulika. Basajja balina eŋŋombo. Kati ono eyaloose kwegayo yamulembe bw'aloota atambula. Kopola ayita mbasajja be. Yamulembe aloota atambula. Leero lunaku lungi okufa. Eyo ŋŋombo yaba muntu nsolo. Today is a good day to die. Tuba tulya nga aliwo ayagala okufuuka lembo. Bannaye laba ate bannaye Kataala kyafuuse. Laba Kataala. Ku balwanyi baba mulaba Kataala. Mu vita. Omugezi waabwe baamusiba Major Fatan. Nze njera ngenda kwera njere oba seera oba njera nga njera oba seera nga njera. Kitegeeza ze kwera. Kumbe emisage ginonya afande wajo. Firimu yino. Afande tuzze. Afande tuzze. N'aterera ategede miyayu gye gimunonye.
Wewe. Rabbit, who authorized this cleanup? Ani akirizono okwera wano. There's been a guy in here cleaning. Oyo bamusindise nze ate nze ndi wokole basindise enkuuma oli. Authorization, please. Is that clear? Oyo mala kugira omuntu amala funa lukusa gye nva. Wait a minute. Who are you, Eddie? Wenane. Kumbe ensolo zino nyafande. Ensolo zino nyafande wazo. Ensolo zino nyafande wazo. Alito ne alina gwalide fungua pa. Fungua pa. Banange muntu choro unafayo. Batani mecha. Batani nyini lutalo lulieri. Afayo. Afande tugende. Yeah, I heard that a couple of... We nagamba nchama na lutalo. Munampaze sanga nkomye woke. Agenda. Gwe musajja omanyi wankute mukamiro. Agenda. Military jamfanayo. Ugenda okusonga. Yemiyayo jeje jamba dafande sisi kwa sisi. Sisi kwa sisi. Sisi kwa sisi. Bamunonya abana. Bamunonya mecha. Tugende badendu deno kuba ku Vietnam ngampulire nga lisanza kusanyarara. Bamunonye. Najambalira yo master plan walwo. Tugende ndabe kubana bange. Na lugumba sazewo kumbe no jalumbye. Abasajja bena baba asigadde bakolera dala nnyo. Egena maso. Rasti sitande atilange mei eno yeo asikopioni. Southern Sudani. Raivu shasalongo jingo katandi kabutani sibukende tunachi. Egena maso. Ono ye mutezi wa bomu. Ulinzi. Ulinzi. Ajaya afa. Sibye binombo ajaya afa. Egena maso. Omanya mu Vietnam kyayiye. Alabika bayiye barracks namba kuluno. Ditacha girumbisiza barracks namba. Babatenda naye tabweze. Buli ludda omu Vietnam ayise. Omu Vietnam agamba nti wali mu America kubeera ku Lang Mei. Egena maso. Nayocha kokota. Kati alinga atayocheza. Labe mundu. Kuruna bulumbye. Hello. Banange. Mburembo. Bano bafirudi. Girimi yayo awereza chikompana na chibunda libukayo. Abuseyo. Banange bayana bafiri muchi. Omusajja ne mulya. Naye na bamukubye wera bamukubye. Bamusekude. Tebigenze mirembe. Yayiza akabadi. Obuda kamuluma akabadi ako. Neyerya. Naye abasebo naye abafudde bano bamuntu nsolo. Eno bagiyita sitisala lengame. Basajja batabusi. Abasajja batabuse.
abasajja batabuse. Alo. Alo. Ding mau, mujja tugende. Mujja tulumbe. Alo. 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 Desunu. Wait. Okay, dokuna basanyawo. Baba libubi. Obusajja buyise. Obusajja balambye. Banange. Obusajja bulumbye. Bana. Obusajja bulumbye bubaya, bulumbye na busungu. Omugole ajarwanirire ku munne. Mundu etabuse abasajja babalumbye nnyo. Babayiye mu detail gundi balaksi. Balumbye. Dayo. Baba tabukide. Mundu etabuse. Mu Vietnam azembo bungi. Baba libubi. Baba libubi. Alo. Kopa. Langmei. Ani asigale nga mulamu. Langmei ani asigalayo nga mulamu. Ani asigalayo. Ha. Chikomando. Olumalene yolunaku gye tuzaako ate nkya tulina mwera. Olumalene yolunaku gye tuzaako tugenda maaso. Ekintu kitabuse. Baba sekole ne bafuna gye beekweka wansi. Abasajja ne bakuba ebikompola nga beekwese mu wansi mu mpuku gye bali bayiiya. Oluvannyuma ennyo tulengera endege ezijja. Omuvietnam abadde okulumba akutaddemu ebisoko byabadde ataddemu. Kumbe ekibinja kya Meja kize. Meja Fatan. Fatani ne basajja be. Fatani
avudde mukomera Vadani ekibinja kya Vadani kikomyewo mu Vietnam abadde amaze amanyi nti asoboddewo Vadani akomyewo Vadani Major Red Star Major Langa May ya America Major Mujiveko Major Sir, Afande the base has been overrun. Our troops are in full retreat. Ebibinja byaffe bidda mabega kintu kigenze wala Afande olutalo lwabadde aluzanyira ku pulaani ng'aluteekamu akazanyo ka Chelsea yakakizuula kati nti ne Chelsea abadde tamumanyi kubanga Langa May bwe bangezeemu okulabika nti Vadani akomyewo okusinziira ku mundu gy'alabye yalabye nga tagenda kusobola Langa May nga musajja oyo gy'ali era ogenda okulengera oluvannyuma ennyo ekibinja kimaze okujja aze n'abapaaya be olowooza baba bameka ye nabo tugenda maaso ogenda okwetegereza obulungi nga amazima gali nti Vadani asanze abasajja be talina gwalabawo emmundu ekubiddwayo bakubye naye nga basinga alaba mayiti Никто не выжил, сэр. Похоже, что мы опоздали. Mwete mwegeza okuva mu Kajjansi Boys video mwebale kujja mweraba abadde otusibako Firi Electronics Samona Products n'Alugema Science Computer Center mwete mwegenze ate nate mweraba